omusajja Geneva akyogedde bulungi nti Museveni Munyarwanda yajja nga refugee mu Uganda. Geneva ku embassy omusajja akyogedde mu bekalakasi awadde speech ye n'ayogera bulungi. Museveni Munyarwanda eyajja abundabunda ne tumuwa byonna, education, shelter, buli kimu kyonna, twamuwa accommodation, twamuwa byonna, buli kimu atusasuddemu kututemula. Naye bw'oba oli mu gavumenti ng'okola ng'obadde okolera Museveni oyina essaawa ezitakka wansi wa 30 okutereeza ensobi ezo. Mudduke ekibuga Babiloni kubanga kigudde mu kifulume. Mudduke ekibuga Babiloni tekibagwira. Wulira ebigambo bino byabadde ku Besigye, naye njagala mubiwulire mwenna abali mu gavumenti, abali mu prisons, abakulira prison. Winyi Dolo obudde bujja kukya ng'oyimiridde mu kaguli nga nze mulamuzi. Kati mmwe muwakana Winyi Dolo ayina ebigere bimeka? Winyi Dolo ayina amagulu ameka? Winyi Dolo ayina amagulu ameka y'okubeera Ssaabalamuzi? Ye yazaalibwako akapande ka Ssaabalamuzi. Mbuuza, Mugabe ansinga ki? Mugabe oyo wa court martial ansinga ki? Busobola okukyanga nze ndi mu Supreme Court nga Winyi Dolo ali mu kaguli? Busobola okukyanga toli Ssaabalamuzi? Busobola okukyenkyanga Museveni aliko empingu ku mikono? I repeat. Olowooza Museveni ne Mubaraka owa Egypt ani asinga munno okuba omuzibu? Mubaraka. Museveni ne Bashir wa Sudan. Kati wulira ensonga yezigenda mu maaso mu ggwanga bagamba nti Dr. Kizza Besigye ono byayitamu alinga ye kennyini eyabyeteekerateekera mu biseera biri ng'akyakolera gavumenti. Dr. Peter Musoke Gukiina nga mukugu mu by'amateeka n'ebyobufuzi atuubiridde nti Besigye ono nga yakyakwanaganya ebyobufuzi mu ggye UPDF tabala bbaluwa mmeka ze yamuwandiikira ng'amulabula n'okumujjukiza engeri y'enfuga y'amateeka gy'ekolamu wabula ye ne banne ne babiziimuula. Ono agamba nti teyeewuunya okubanga Besigye ali mu mbeera gy'alimu kubanga yalinawo omukisa ogufuluma gavumenti nga byonna abitereezezza. Just organizing my books. Dr. Musoke Gukiina omusomesa ow'amateeka era nga magoberezi wa byabufuzi y'omu ku bayambako ennyo gavumenti mu kubagasa amateeka mu mwaka 1995. Nga nyuso okusomesa amateeka mu Amerika gye yasomera yadde okwabo bwe neegatta ku ssettendekero w'Amakerere ng'omusomesa w'amateeka era eby'obufuzi n'abiweera ddala akadde. Laba Sseruganda bwewayamu naye akutegeeza nti omwaka 1966 gwe gukanaluzaala ng'omuwulwa mulisa ku mmere kubanga ebyobufuzi ebyakirwanire ebyo byatandika mu Uganda n'okutuusa kaakano. Peace are key to getting us out of the bad governance we have been under since the crisis okuva mu mwaka gwa 1966. Atuzizaayo mu mwaka 1988 nga gavumenti eno kyejjejja mu buyinza Dr. Kizza Besigye eyali omukwanaganya ebyobufuzi mu magye oba political commissar yamumanya nnyo ng'olwaleero teyeewuunya lwaki ebimutuukako bingi mu byobufuzi byazannya. Nawandika ku political freedom. Dr. Kizza Besigye yali very, very powerful political commissar. Nenjogera ku rights of individuals, the freedom to express themselves, the freedom to participate in politics. Naye olw'okuba nti yali with the people with the power, he did not act. Nti mu mwaka ogwo yawandikira ku gavumenti ebbaluwa eziwerako ng'agezaako okulabula nti baleka amanye ng'akoze n'owebbwa ku ngeri gye bali batandise okuzanyamu ebyobufuzi ebitaali mu nfuga y'amateeka. Wano ninawo eziwerera ddala ze mpandikidde Museveni ku ki ekyetaagisa okuleetawo fundamental change mu Uganda. N'endala wano bwe ziri era ze mpandikidde President Museveni over the years nga byonna bikwatagana na kutereeza Uganda. Human rights, democracy,
respecting that individuals are sovereigns, they have to have their freedom. Resources tezirina kubeera ku center kubanga the center eri wala okuva eri abantu abaneedinga help badly, nti some resources zirina okusigala mu communities ku bintu ebyo Katonda byabawa in those respective communities basobole okweyamba. Dr. Kano Kizza Besigye ebiseera ebyo yali political commissioner mu magye g'eggwanga n'eri Kategaya yali omumyuka wa Ssaabaminisita asooka yabategeezako nti wabeerewo enfuga ey'amateeka ekitiibwa eri obuntu bulamu ssaako okolagana n'abavuganya gavumenti olwo Uganda etambulire wamu. Mu bbaluwa eno era yategeeza Mwami Museveni nti ebyaliwo mu mirembe gya Pulezidenti Idi Amin Dada ko ne munne Obote abizze ku bbali kubanga empiga n'empiga teri makyalo. Eno ebbaluwa gye nawandiika April 25/88 copies eri Kategaya. Another copy Dr. Kizza Besigye. Ku peegi ey'okubiri nasaba omukulu President Museveni nti lekeraawo okwogera ebibi ku Idi Amin, lekeraawo okwogera ebibi ku Obote kubanga ebyo tebituyamba nga bannayuganda. The time for allocating blame does not help us. It's the time to do the right things. Where they did wrong, let's do right. And incidentally, it appears the president listened. Nti mu bbaluwa zino zonna Dr. Besigye temuli kyamusanyusa bwera waliwo n'obugambo obuluma bwe yamutegeeza. Bwe ntunuulira Dr. Besigye n'ebyaliwo ku mugenzi Michael Kaggwa DP mobilizer nakubanga omulanga mubaleke, naye nga ba Dr. Besigye bagamba nti senga ogezaako n'ogenda ku State Square okwogera ojja kulaba gunships era ojja kulaba emirambo egijjudde ku State Square. Ono agamba nti kyannaku nti Besigye byagaana okussa mu nkola ne gavumenti ye ate kati bimusanze ye ng'omuntu anti gy'otega amaggwa gye bagobera. Ono agamba nti ebigenda mu maaso abali mu gavumenti balooza nti ebyakukwatako kyokka Bukiina agamba nti singa tebabeera okutereeza mu nkola Besigye yandiserengeteekana mu ngeri y'akagenderere nga bwe kwali ku Bishop Jalan Luwumu. The rights they denied, the ordinary, the weak, kaakati in a sense bali mu kungula kuba tebaazikiza muliro wa Michael Kaggwa when it would have been timely nga n'omuliro gukyali manageable. Embeera y'emu yatuuka n'okuyalisa minisita wa Uganda Mama Mbabazi bwe yakulemberamu okuyisa etteeka ku nkuŋŋaana mu mwaka 2013 ate ne yeesanga mu mwaka 2015 ng'enkonge gye yategeye mulippye naye poliisi bwe yamukwatira mu bitundu by'Ejjinja n'emusomera obuwayiro bwe yateeka mu tteeka lye yakulemberamu. Ono agamba nti Besigye n'abantu nga Mbabazi bayinza okubeera ng'ekyokulabirako era abeeyita banene mu gavumenti abalowooza nti ebintu byawa nte we yakaabira John Eruli kale ng'akaddeko n'abandi buvaako ne batwalibwa nga tebeesikidde wadde akawande. Kubanga kasita olowooleza nti bali nti ate ffe ate n'okitwala nti obulamu bw'abali tebuli important ng'obwaffe oba omaze okuwaba. Y'ensonga lwaki to continuing ne problems. Tulina abandoninga ideas nti they and us. No, sisobola kuziraga kuba they involve a lot of Doctor. Nze n'olw'ensonga eyo siri wano lwa Besigye, ndi wano lwa suffocation ebuutikidde Uganda yonna. Ekyansanyudde abantu b'e Bushenyi Rukunjiri batandise osituka olw'omwana waabwe Besigye nabo bakikole. Ayagala okusituka olw'ettaka nti waliwo ekibbattaka mu Uganda situka. Ayagala okusituka olw'okuba obusuubuzi bwazibuwadde tosobola kusuubula situka.
asituka kubanga temukyebaka ebijambiya bagenda batema ebijambiya asituka olw'okumalawo ebijambiya asituka buli munnayuganda oyina eriggwa mu gavumenti ya Museveni kati nze siri kubasituka lwa Besigye naye bwe wabaayo abasituka ku lwa Besigye basituke abasituka ku lwa omulembe gwaffe ogw'abaana oguli suffocated bagala okuguwesti nga gubere wasted musituke buli munnayuganda yenna situka buli omu kuba buli omu oyina awali omuziziko obusuubuzi buli mu kisenge wa Museveni nkulaza amasomero bwe gafaanana wabula ye JB yatandika essomero e Rwanda simanya ayina essomero Indonesia ayina essomero e Uganda yasuubula amataka simanyi biki yagenda zimba ebizimbe essomero Ddamba eryatandikwa mu 1905 teririna ebizimbe bigwa JB yezizimbe ebizimbe azijjawa mutandika okutunulira abanyarwanda lwaki bizinesi z'abanyarwanda zeziri successful mu ggwanga Uganda lwaki bizinesi z'abanyarwanda zeziri successful mu ggwanga Uganda nga jjo e Rubanda twalabye essomero erya ekereziya ne gavumenti balivunaanyizibwako babiri abaana balinga abasomera mu kiwongole ky'ennyana ye JB agaba miliyoni 2 ku buli atunga ekyalaani ewuwe miliyoni 2 n'ekitundu ng'akuwadde ennyumba olidde onywedde awo ne mumuwaana bambi ayambye nnyo abavubuka bambi oyo omuvubuka bambi bambi aweerera kabaka Mwanga bambi simanya n'omulago omwaŋŋambye gwayamba olwo tukuba amabeere mu muliro tukuba amabeere mu muliro abantu bewa bajjebbi bonna basoma bonna bali bulungi ayina baganda be bonna bali bulungi lwaki ajja ewa kabaka Mwanga ali mu kamera